Ampuliriza kulamusiza konyo enajo sinzo okuliriza mandu so kina na mwenda akatonyiza bili CBS FM Radio Sabasajja Kabaka Radio y'abavubuka abo mulembo omutebi nze Kalule Lameka akulamusa ko dakika ziri 10 zimaze okutakusawa M yakongezeka leero program kirizo bagana mumanye ensonga ezenjawulo nga bozigena maso munsi notambula n'okumanya nawe nofuuka omumanyi eva kubalaza okutukola okutaano kuva ku ssaawa emu okutuuka ku 3 ez'ekiro n'abagenyi baffe ab'enjawulo bingi bikoze amawulire okuyita mu lunaku olukiiko lw'ekibiina ky'amawanga amagatte n'olwaleero lubadde lutudde olunaku lwokuna era lutudde mu kibuga New York eky'eggwanga erya America UN General Assembly. Ssaabaminisita w'eggwanga erya Isirayiri Benjamin Netanyahu asanze akaseera akazibu abakulembeze b'ensi ez'enjawulo babadde mu lutuula luno obubaka bwabwe bangi bubadde nti Netanyahu ne Isirayiriyo mwesonyiwe olwanando lw'e Gaza abantu mubaleke olutalo mu lukomye. Netanyahu bw'atuuse okwogera olwaleero n'aga nti bannange tetugenda kuleka lutalo okutuusa nga tumaliriza ekyo ekyatutwala mu Gaza. Abadde akyali ku katuuti ba delegates oba bakiise mu lutuula luno ne basituka mu ntebe zaabwe ne bafuluma ne bamuleka ku katuuti ng'ayogera yekka. Kale nno kabadde kabonero kazito eri Netanyahu ate n'ensonga zino ezigenda amaaso mu Rwanda olw'e Gaza n'ebirala bingi bikoze amawulire buli w'eggwanga. Wano ewaka bingi bibaddewo okuyita mu lunaku. Ekibiina ky'NUP kigguddewo woofiisi zaakyo mu bitundu by'obugwanjuba. Woofiisi zino bazizimbye Mbarara. Kinajjukirwa nti basookera ku woofiisi ez'e eziri wano mu bitundu bya Buganda ne badda mu woofiisi eziri mu bitundu by'obuvanjuba ebusoga eyo ate olwaleero bagudde woofiisi zaabwe mu bitundu eby'Embarara. Akakiiko ak'ebyokulonda kasinkanye ba agenti baabo abeewandisiza okuvuganya ku ntebe wa president bakkaanye biki bagenda okugoberera mu kunoonya akalulu. Okunoonya akalulu kuno okutandika ennaku z'omwezi 29 ye bbalaza ya sabiiti ejja batandika okutalaga mu bitundu eby'enjawulo. Kale no babadde ku ngeri ya kukkaanyaamu ono akuttewa oli akuttewa baleme kukoonagana. Mu ssaawa eno esooka nina abagenyi bavudde mu bitongole bya njawulo naye nga tutunuulidde ensonga emu benjagala basooke bakulamuseeko. Asooka ye Belinda Dorin Belinda Senior Labor Officer atwala ensonga z'abakozi mu disitulikiti y'e Wakiso. Tulamuseeko Dorin. Abatuwuliriza musibe mutya olwaleero mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo. Amanya n'eddoboozi nze Belinda Dorin nga nze omukwasaganya w'ensonga z'abakozi Mukono District Local Government. Etambula etya Mukono? Mukono simbi. Okay. Tulina makolero mangi era n'abakozi bangi ddala n'abakozesa. Nolwekyo emirimu olina? Emirimu nina mingi nnyo. Biki by'osinga okulondoola obuweereza bwo bukwatawa obuvunaanyizibwa bwo mu kifo kyo? Obuvunaanyizibwa bwange nga Labor Officer nvunaanyizibwa ku okuwabula abakozi n'abakozesa ku nsonga ez'obukozi ebizibu byabafunye. Omukozi bw'afuna obuzibu ku mulimu asobola okujja mu office ne yeebuuza ne muwabula. Weewaawo n'omukozesa naye bw'aba afunye obuzibu mu bakozi be naye asobola okujja ne muwabula. Kati nze abagatta nze lutindo. Ekyokubiri mpuliriza emisango egikwatagana ku bakozi n'abakozesa n'abakozi. Nti eddembe ly'omukozi bwe liba litooboddwa office yange office esookerwako ddala okuba nti bagiwaabamu ye kooti esookera ddala netulyoka tugyongerayo bwe baati basobodde kukkaanya. Gwe mulamuzi asookerwako? Nze mulamuzi asookerwako. Amiina. Ekyokusatu tulambula factories oba tukola inspections nga tulondoola oba amakolero oba ebifo byonna ebikolerwamu biri ku mutindo okutuukiriza ebisaanyizo ebyokwekuuma abakozi n'okulaba nti abakozi bakolera mu mbeera entuufu ate n'eddembe lyabwe teritooboolwa. Okay. Ensonga nno bbiri z'osembyeyo okwogerako ate Mukono eyo ziwulikise mu kaseera katabudde nti abakozi mafactory mangi oba makolero mangi agali e Mukono. Yes sir. Abamu batulugunyizibwa. Kituufu. Abalala bakaaba mbu tebalina gadgets ebyokukozesa nga bakola emirimu ebyambalo biki embeera eteeka obulamu bwabwe mu matigga. Yes sir. Kitegeeza totuukayo. Ntuukayo.
ntuukayo naye ogwaffe gwa kuwabula omukozesa aba akoze input ne tuuka tukola ki omusango ne gumukka mu V ne tuuka tukozesa steps endala naye nga tutuukayo ne tukola reports ate tugamba n'abakozi babeere nga baloopa ebikolobero ebyo kubanga omuntu omu babiri tebasobola kutuuka buli wamu kati tulina industrial parks 2 tulina Embalala industrial park ne Namanve industrial park naye nga ennaku zino abantu eddembe lyabwe balimanyi era bajja ne baloopa ate n'abakozesa nabo bakizudde nti kirungi okuteeka ssente mukufuula ebifo byabwe okuba nti tebikosa abakozi kubanga omukozi bw'akosebwa ku mulimu ate omukozesa asasula kinene nnyo kati abakitegedde bakola ki bafaayo ninga sinalaba bambasiba oba okuggala amafactory nti eno kampuni tuziggala ate n'abakozesa basasula engassi ampuliriza nina omugenyi owokubiri ye Musa Mugoya ono Musa tunakali akaka Musa Mugoya ye programs manager Initiative for Social and Economic Rights ISA kulamuseko neyanziza nnyo mukulameka ngabo ntwala omukisa guno nange okulamusa kubatuuliza abali ku radio ya Ssaabasajja nti mwebale kutumbula ngabo ogambye nkola mu kitongole kya Initiative for Social and Economic Rights ISA SARS noka tulina project tuli kukolako ekwatagana kukujjawo okukozesa abaana nga tulaba kugenda ku project ISA chechi ISA kitongole kyanachewa kitongole kyanachewa kikola ku nsonga ddembe ly'obuntu okulaba nga abantu bafuna eddembe ly'obuntu okusoma abaana eddembe ly'obuntu ebyobulamu eddembe ly'okulaba nti emirimu gino egy'ebyobusuubuzi oba egy'okukola gyonna bakola ki bateesa ekitiibwa era bassa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ekyo tuyita business and human rights okulaba nga tewabeerawo kutyoboola ki ddembe lya buntu so ne tubeera ne program endala gye tukolako ekwatagana kukulaba nti kye tuyita economic justice and inclusion okulaba nga for example nti amateeka gakwatagana ku ngeri ensako y'eggwanga gyetematemewa buli muntu afuna omukisa okola ki ogifunako ate oba oli awo nga n'emisolo giba gitaddewo giba gitumbula ki economy n'ebyenfuna ampuliriza Emandu Sokoli dakiika dakiika ziri 18 ekitongole kyamwe kisangibwawa ekitongole kya ISA kisangibwa Ministers Village Ntinda ku bayita Valley Drive wetusangibwa kibaddewo okuva 2012 myaka 13 nga tukola emirimu gino mwali mwekwekawa nga tubadde tutubawulira gwatabeerawo naye mbadde ku CBS wano emirundi mingi era wano abamupuliza abasinga bamanyi nti ebiseera ebisinga ntera kujja n'okwogera ku nsonga natera kujja nga n'okwogera ku nsonga za school fees for example nga tukoola government okulaba nti ekisooka bateekewo kye bayita regulation ku school fees ekyokubiri of course nga twongera n'okukubiriza government nti bongere okuzimba ku masomero ga government kati nga ga use we yagiranga USE Universal Secondary Education bonna basoma wa secondary nga tewali masomero gamala so nga tulwana nnyo okubira CBS badde bakyogera batya mu Luganda kubanga ebadde ensaale nnyo mu kutumbula eddoboozi lyaffe eryo eri abantu kati abasomesa bali mu kedima abaana tebasoma arts abasomesa ekintu ekyo kibadde tukigamba gavumenti bagenda ne bakola ensobi ne bongeza omusaala gwaki gw'abasayansi ne bakutulamu ki naye ate n'obuzibu bwonnabwo bwava mu basomesa bennyini abasayansi bano balaga omululu ne baleka bannaabwe naye n'ekiralo kimanyi nga gye buvuddeko eyo lameka gavumenti agenda neyimiriza abasomesa okuwummula ku mirimu wabaka osomesa bakiikiriza kye bayita early retirement nti n'owummulira ku myaka 5 baali balina bye bakubiramu in fact bakinyonnyola baali bakubira mu nsako anti kati for example
government yakisanga nga omusomesa wa secondary wa science bwa retiringa afune sente ze nyingi ate bamala nasigala waka akasimo kano kafuna aka buli mwezi afune sente okusinga omusomesa wa arts ali kusomesa ate nti bali batandise okuritiringa nga jana retiringa muli ya government nagenda mu private nafuna akasimo ke nasigala nga afuna ensako ate nafuna ya private abiri nakuba ekyeyo kati nga bali mu bibalo so omu ku bintu etubadde tukola twagamba government nti ekintu ekyo yandikitunudde mu mangu twakigambirawo nga bakakireeta nga tumanyi nti kigenda kuleeta obuzibu mu nsonga z'ebyokusoma mu ggwanga kakati ogaye mulina project gye mutambuza kati project eyo gye tutambuza ennaku zino eri ku nsonga okulaba nti mugisaaniyo okutumbula okutekisa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu busuubuzi kiwandiisa advancing respect for human rights by businesses oluganda lwange saizi mu luganda luyitiramu amazzi gakiira so banansonyiwa so project eno eri funded n'ekibiina kitongole ky'abazungu ekibiina kyegase kya EU European Union era nga ekitongole kigimplementinga bakiyita enebo enebo ye Belgian Development Agency ensi z'abazungu ezo buli nsi ebeerako n'agency ekola emirimu gyazo ebweru katugeze nga we wawulira USAID ye yali ekola emirimu gy'Amerika kati enebo yekola emirimu gyaki egy'aba Belgium kati mu project eno enebo ng'egikola wamu n'ebitongole bya gavumenti n'ebibiina byawanacewa kati mu bibiina bya gavumenti ekiri ku waggulu ye Minister of Gender, Labour and Social Development era kyova olaba Labour Office ono bo emirimu gyabwe gitambulira wamu nnyo n'ekitongole kyaki ekyekikula ky'abantu n'enkulaakulana kuba ensonga z'abakozi zigwa mu Minister of Gender, Labour and Social Development ne wabeera Uganda Human Rights Commission ne mubeeramu Equal Opportunities Commission ne mubeeramu kati awo n'ojja ku local governments kuba project eno tugikola ku national level naye era tugimplementinga ne mu Albertine giyite Bunyolo Ebusoga ne wano Kampala Metropolitan Kampala Wakiso Mukono nga kati ebitongole byanacewe bikola muno mulimu for example Aizanze kyenvaamu Initiative for Social and Economic Rights femanye tufollowinga ku nsonga za issues za child labor nti abaana tebakozesebwa mu biseera by'okusoma kubola mu issues za child labor ngoze ku employing abaana waliyo kye bayita light work obulimu obutonotono obulimu obwo wogamba nti obutonotono wokitafuta mu lulimi lwaffe olwa ngeri ekitegeeramu oyinza okitwala bwotyo naye ate etteeka likitafuta bulala ligamba nti light work obulimu obwo gwe omulimu ogutakosa mwana physically socially and mentally so kiba kivudde mugamba nti mpeerezaako amazzi kati emirimu egyo gy'onaatuma omwana katugeze omwana oli mutikisa ekidomola ky'amazzi ng'akyatannaba kwetuuka okusinga ddala abaana abali below 12 years gwe tusinga okwogerako mu budde buno yaliwa omwana wa myaka kubanga wano omwana avudde mu bwana myaka 18 kati twogera wali wansi myaka 18 twogerako yali wansi wa myaka 12 omwana ali wansi wa myaka 12 talina kukozesebwa mirimu naye omwana ali wansi wa myaka 14 bamukkiriza okola kye bayita myaka 14 wansi w'emyaka 14 wansi w'emyaka 14 akkirizibwa okukola kye bayita ekyo light work that is myaka 12 ku 14 akola emirimu egyo light work batanda ng'aliko omuntu omukulu alikola ki amulungamya alaba kyalikola naye ate kitegeeza nti alina okukola emirimu egyo mu biseera nga si byakusoma kuba kati awo nawe oba otandise ogenda mu social oba otandise oba ne mento kuba of course okusoma tugendayo kufuna ngeri ya kugaziya bwongo okukula mu bwongo n'ebirala so kati awo oba otandise okukola ki okukosa ekyo so project eno
naye nga ate tekoma naawe okukola na bitongole byanakiwa byokka nga mbadde ngamba nti eize kola ku nsonga za child labor kati Resource Rights Africa kola ku nsonga za kulaba nga eyongera ku training okubangula ebitongole ebirala nabyo okutegeera ensonga zino za business and human rights. Kuba concept eno yakajja mpya abantu tebadde tebakimanyi. Ya myaka emeka project? Project eno ya myaka 2 naye tusuubira nti tulina okusuubira kw'amaanyi nti egenda kukola ki. Twakatambulako emeka mwaka gumu. Gumu gugenze tubuza gumu. Kwatamu awo katono kankumu tusimbule. Ampulirize Manduso ku dakiika ziri 27 zimaze okuta ku ssaawa emu yakawungezi olunaku olwaleero. Ndina abakulu tuli ku nsonga za ddembe ly'abaana, mirimu n'ebigwa mu kkowe eryo. Njagala kujjukiza nti funa amaanyi ag'okuwangula ne Momo buli omu olina omukisa okuvaayo ne miliyoni 10 buli no wiiki nyiga *165# *165# oba kozesa Momo app okusasula, okwewola, okuinvestinga oba kyonna ky'okola ku Momo ofuna omukisa okuwangula. Buli weeyongera okukozesa Momo n'okuwangula kwo mukwano obeera okwongedde amaanyi. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa Momo erungamizibwa Banka ya Uganda enkulu. Tabula Properties Limited amaka gabwe gali nansana ku masitowa bano batunda ttaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini. Ebifo byabwe byonna birimu amazzi n'amasannyalaze, bbeeyi ya kibanja mpola ate mukwano ng'ejja mu nsawo yo. Ettaka lingi lye balina okuli balina Wakiso Town Estate, Hoima Road, $445, New Chikuji, Kakiri Estate, Hoima Road, $16,200, Gobero Lutisi Estate, kilomita 1 okuva ku Main Road, $16,000, Bukaranga Estate, Hoima Road, mita 5 byokka okuva ku Chorus ku Main Road, $30,000, Namayumba Kasanga, kilomita 1 okuva ku Main Road, $7,800, Bombo Town, $16,000, Gayaza Busukuma, kilomita 2 okuva ku Main Road, $25,000. Gende nasana ku mastowa oba bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 Manda Mobile tugamba nti erese bundles empya ziri 2 kino kikujjukiza bulijjo zigenda kukuyamba okumala ennaku 30 ku mitwalo 3 gyokka bwe giti osobola okufuna GB 20 eza data ozikozeseza ennaku 30 oba ofune GB 6 eza data n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna awo n'olyoke odigidde okuyita mu mwezi mulamba bw'okuba amasimu bw'oliza message bw'okulotya business zitambule oluganda yongera okulunyweza nga *10 ku Manda Mobile ojja kuba onyumirwa ate nga bw'okoleza *10 Manda Mobile koleza. Kabeera kaseera kalungi nnyo singa ofuna obuyambi bw'omanya nti wano embeera bw'entabukako nsobola okuddukirawo ne neetereza. Todda mu stress za bisale bya ssomero, simanyi project eyimiridde oba ekizibu kyonna kabeerera ndi road, tolina kubeera mu stress. Stanbic Bank bakuleetedde Super Duper Reloaded. Nkola eno bakuweera mu ssente okutuuka ku bukadde 350. Ate nga ssente zino tizikuwa stress mu kusasula kubanga ozizayo mu mpolampola bakwebanga lya myezi 12 ng'osasula ssente zino ekitegeeza ozzaayo mpolampola ate nga esinga obungi zisigadde mu business nga yo bweyongera okutambula. Stanbic Bank bakuleetedde eyo Super Duper Reloaded. Leero gye bawegettako obulamu butambule. Bakubire ku ssimu etali ya kusasulira ojja kumanya ebisingawo. Essimu eno eri noti 8 noti 15 noti 8 noti 15. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa Stanbic Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu. Ssente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 bulamba. Kankujjukize gwalina emmotoka oba olina tayiro nga zaguba oba amategula gaguba naye amaanyi okusinga tugatadde ku mmotoka. Banafa ba Kenlom Chemicals bali wali kyengera. Kenlom Chemicals Limited ekyengerawo ku lukadde ku kyennakawuka bakoledde ka touchless and brushless car wash detergent. Alina emmotoka nga yaguba oba yaguba yingini ejjudde bi oil oba bodde oba mito akantu kano gw'okatabula bakuba engeri y'okatabulamu nti mu lita oba 2 teekamu obusaanikiro oba 5 bo bakubuulira okaguze n'otabula n'oyiwa ku mmotoka wo ne wali ebicaafu ne kasitula ebicaafu ebyo byonna ne bisituka bwe biti n'oddamu n'oyiwako buyiyi mazzi byonna ne bikulukuta nga bw'okawulira touchless and brushless car wash detergent. Teweetaaga kuddawo nti ate olume n'omumwa otandika okukuuta. Genda ekyengera ku lukadde oba ku kyennakawuka ogenda kubasanga ba Kenlom
Chemicals Limited omusuubuzi bakulinze bakwanirize ebintu nga bino ebirungi obibunyise mu bitundu by'ensi ebyenjawulo weekolera ensimbi. Aba garage, aba washing bays ndowooza ensonga kati mwe mugitegeera nnyo. Essimu eri noti 79 noti 8 79 41 noti 79 noti 8 79 41. Nga nzire w'abakulu bano kankujjukirize ddala nti omuzadde omulungi tebereza okuwangula ssente z'essomero okumala omwaka mulamba. Sasula busasuzi bisale byo eby'essomero ng'okwesa momo. Dayiringo basinyiga star 165 star 8 hash. Nyiga star 165 star 8 hash. Londa school pay okusasula ssente z'essomero. Era ofuna omukisa okubeera omu ku bawanguzi baffe ab'omukisa bangi ssente zino baziwangudde ne bawummula. Osasula $20 n'ofuna bukadde 6 n'ofuna mmeka. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Banka Uganda enkulu era ogamba nti MTN together we are unstoppable. Kasokenzire ewa Musa. Yes sir. Project eno ereteddwa oba ekulembeddwa manafa ba Enable nga bagikwasizza aba Aiza. Birubirirwa ki ebikulu bye tutunuulidde bitwagala nti twagala emyaka 2 wegiggweramu tubeere nga tutuuse ku kino? Ekisooka twagala nti emyaka 2 wegiggwerako nga ensonga ya businesses emirimu katugeze nti amafactory amasomero ga private amalwaliro omukozesa yenna woli ne bwebera CBS wano nge eddembe ly'abakozi likola ki lisibwamu ekitiibwa era litekebwa mu nkola. Nti for example tetugenda kusanga nti omusomesa ali eyo ali kusomesa talina contract talina ndagaano nti omukozi nti bakola mu ddwaliro ali awo naye talina ki talina for example taweebwa nnaku za kuwummula kye bayita leave days. Nti abantu abakola mu makolero bw'aba nga time ye for example akoze kye bayita overtime wagamba nti akola kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 11 n'akola obudde obuyitamu ssaawa ezo alina okukola ki okuzisasulwa. And for example omuntu abakozi akoze okusuka emyezi 6 aweebwa contract tulina kye tuyita casualization of labor. Abantu emirimu gye bayita egyaleja omuntu n'akukozesa nga akosa mulimu gwa leja naye nga y'omukozesa oyo yennyini okumala mwaka gumu myaka 2 aba ali kumenya ki mateeka. Nti for example abakozi abo bali kusasulwa emisaala gyabwe. Abakozi abo abakola baweebwa ebyuma kye bayita PPEs, personal protective equipments. Nti overall waba for example akola mu Stone Quarry ateekako baba bazita galubindi bye bambala maski. Nti for example waba akoze ng'omuggyeko omusaala n'omuggyako sente ze NSSF oziteekayo mu ki mwene kuba tubisanze bingi nga omuntu bamutemako omusaala gwe ne batemenya SSF naye nga tebaziteekayo. Kuba bagamba nti obuvubuka bwe bukolerera obukadde kye bulikola ki enviri enzirugavu zizikolera enjeru. Actually I think olugero ndugeze mu Lusaka neteka mu Luganda naye nga bwe kiri nti obuvubuka bwe bukolerera obukadde. Yes. So omuntu aba tali kusavinga sente ze omusaze sente ze ng'ate ng'akyalina amaanyi agakola ez'obukadde rather ez'obuvubuka wakitozisaayo. Ekiseera ekyo wekituuka nga takyalina maanyi agenda afune ki naye saawuka twagala n'abakozesebwa nabo bamanye eddembe lyabwe. By the way ekintu bwe twogera ku ddembe abantu bayinza olowooza nti eddembe libeera ku mukozesebwa yekka naye omukozesebwa naawe olina obligations. Katugeze nti gwe omukozi bakuwadde omulimu olina kureportinga kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 11. Buvunaanyizibwa okola ki kuma obudde kola emirimu gyamu kuba first of all teri yajja n'akukonkona ku lugiro n'agamba nti oyagala mulimu gwe mwennyini wajja n'okola ki naye bamanye n'obligations zaabwe nabo nti obukeera ku makya. Katugeze etteeka lye bayita Workmen's Compensation Act nti bwe nfuna accident yonna
nga ndi ku mulimu etteeka linzikirizibwa okukola ki okuliyirirwa naye ngenda wa nkozi bali tebali kunsasula wa wengenda wa wentandikira be bano ba labor officers mwanyi naze Doreen ono lwaki etteeka lyali lwakikola bwe bityo nti osanga it is until recent nti industrial court etandise ogenda okutuulako mu bitundu kuteeka registries mu bitundu nti Jinja oba Mbale Mbalala like that naye baddenga Kampala wokka. So kyova bakiteeka ku district nikijja kwanguya atisa abantu abasinga obungi okugenda ewa district labor officer ate olaba ne oba tosokedde wa labor officer oyinza osooka n'obuulirako community development officer CDO nasogamba ensonga bweti nejjo olina nja kulifalinga ewa nakugamba nti osooka tosobola ogenda ewa labor officer yakwasa ki ensonga yakwasaganya ensonga zino. So twagala project wenatukira okuggwako ng'ate siwabaddewo enkyuka mu nsonga z'okola ki enkolagana wakati w'abakozi n'abakozesa. Ampulirize Mandusuku dakiika zirima 37 tubuza 2 tuve wano ate tugenda musawo y'okubiri wano nja kubamba siibula nzire kweddako. Belinda, biki ebisinga okusomooza abakozi naddala mu mukono kubanga amafactory gye gali mangi waliyo ebirombe by'amayinja n'ebirala bingi ku lw'ekibuga Kampala emukono biki ebisinga okusomooza abakozi? Ebisinga okusomooza abakozi generally abakozi abasinga batulugunyizibwa batya nti abakozi b'ennaku zino tebaweebwa bbaluwa za kukola contracts. Kati neweesanganga musajja wattu oba mukazi wattu akola naye nga tewali terms and conditions. Kati ate abakozesa bo ne balowooza nti basobola bakwata ku nkola ne baguba wayagalidde n'atamanya nti ate obutawa mukozi contract kikosa mukozesa kimukozesa ddala kubanga etteeka lyaffe erya Employment Act likkiriza contract as empandiike written contracts ne oral contracts nga bayinza okuwandiika wano bwekiri nekuwa nosayininga obeeza omumwa abakozesa kye batamanyi naye tuga nti Doreen nkufudde kino beera wano kumala emyaka 2 tukole toyina buwandiike era abasinga bajja mu labor office okuloopa nga talina contract ng'akoze ebbanga ddene kuba abakozesa bo tebaagala kwekomiitinga n'ekiwandiiko kino naye baze balabuka kati naye era kusoomoozebwa kuba kwe gabaze babakwata ku nkola ne baba gabagoba nga tebabawuliriza wadde oluusi babeera bakoze ensobi tebagondedde mateeka ga kampani oluusi babakwatidde mu nsobi tebambadde pipi oba bakoze tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nga munnange bwe yagambye nti omukozi alina eddembe naye alina n'obuvunaanyizibwa. Kati omukozi lwaba nga takoze buvunaanyizibwa bwe oluusi omukozesa amala gakola ki amukwata ku nkoona n'agoba omukozi amaze emyaka 10 kubanga tulina okusomesa eggwanga nti omukozi kasitaweza emyezi 6 ku mulimu abatakyali kajo abafuuse permanent gwe sigala nga omukozi esanga kajo ne mu maaso g'amateeka aba permanent worker era wajja n'akuloopa nze mutwalanga permanent worker. Kati kwe kusomoozebwa okusingira ddala emukono n'emiriraano. Ogaye nti omukozesa bw'aba tawadde mukozi wa contract omukozesa yasinga okufiirwa atya kubanga ne oral contracts tuzisaamu ekitiibwa etteeka lyaffe lizisaamu ekitiibwa ate talina wamwegaanira kasitaweza emyezi 6 ku mulimu oba gwangeri ki ate nga abasinga bano abakozi bawaka tetutera bbawa contracts nabo bazeetaaga nabo bazeetaaga abatuyambira ku baana yesebo nja kuwa ekyokulabirako nti obutawa muntu contract amateeka ga labor gonna gakuŋŋaanirako kuba tewabeerawo boundaries ebeera open
oba tosobola mutaminatinga abatalina nti oba twakanya nti okoma bbanga bweriti nti oba 2 years contract tewaba tukanga leti nja kukugoba tolina kakwekulizo konna kewateekawo. Besides that nze ngamba kati ebbanga lyakolera kubanga written contract oluusi ebeera fixed term omugamba agenda kukola myaka 2 bwe giggwako ebeera expired naye kasa omuntu akola emyezi 6 n'okudda waggulu nga talina contract ebeera open. That means abeera entitled to benefits terminal benefits zonna. Naye wano mu contract ne benefits osobola oziteeka mu kasasi banga tezikola ki tezikontana ne benefits ez'amateeka ga labor n'okussamu obukwakkulizo. Yes, n'okussamu obukwakkulizo bw'oyagala nja kuwoninga naye ate n'okugoba kati n'okusomoozebwa okulala kwentera okufuna nti abakozi abasinga tebabasasula misaala especially teachers. Private schools tebasasula misaala. Baba waki nsako allowance basomesa nibabawa areas nosanga ng'omusomesa ayina areas kumpi za mwaka mulamba tebabasasula mu budde ne babanga oluusi babakubiddeyo bali azamaanyi. Yes. Yeah. NSSF baba bebasasula abasinga employers abasinga abamu basasula neera abasinga tebasasula ate n'okusomozebwa okulala kwendaba abakozi tebeemulugunya alinda n'afuna obuzibu n'alyoka ajja akola ki ayatula tine NSSF badde tebamumpa akalimu kamanya akennaku zino bwe kiri naye nze n'abasomesa ngene ngamba abasomesa mudi bayivu omuntu omulekoota n'omukolera omwaka omulamba nga takusasula n'osigala ng'okola. Nze ngamba waakiri lekayo kukola at least akusasula oba ofuna awalala walabikawo kubanga era babakubirayo go gamers bosanga omusomesa nga alina omwaka mulamba 12 months tasasuddwa. Kakati abakozesa b'engeri mubakolera ki abamasomero abo tubatwala mu court tubayita ne twogera nabo through mediation or reconciliation bwe bigaana ne tubongerayo mu court ezawaggulu industrial court. So byebizibu ebisinga butabawa contract ebizibu ebirala abakozi bakolera mu mbeera etali nnungi ne baba exposing to risky environments oba embeera etali nnungi esobola okubaleetera obuvune ku mibiri gyabwe era tufunye accidents nyingi mu makolero nga kwotadde n'okufiirwa obulamu. Otadde n'okufiirwa obulamu. Ekirala basics kati ng'amazzi g'okunywa abakozi tebaweebwa amazzi g'akunywa n'omusanga nga mukazi watu bamusajja watu taweereddwa wadde mazzi g'okunywa n'akola ennaku ezo ebbanga eryo n'eddene mu lunaku nenga n'amazzi g'okunywa nga tuggyeko emmere naye just amazzi g'okunywa tagaweereddwa. Ate ng'oluusi factory zibeera very hot bayita mu kusomoozebwa kwe kusomoozebwa okwo. Ampulirize Mandusoko dakiika zitambulirira ziweze 40 zigenda 45 ezimaze okuta ku ssaawa M eyakawungezi kaleero katumbule mu katono bwe tukomawo ate tuwumbewumbe programu eno. Ampuliriza Mandusoko dakiika tubuza 12 tuyingire mu ssaawa 2. Njagala kujjukiza Forest zirizo Treza kyekifo kyogenda muno wuumula balina emmere eyawano bagifumba eyawano n'ebweru bw'eggwanga ate eyawano n'ebweru bw'eggwanga bakola bingi balina ebisulo birungi conference halls weziri abagala okutegeka emikolo mbaga ne walala ebifo bigazi bulungi n'olwekyo buli kimu weekiri olwokutaano nga luno balina live band erimu kukuba gendawo onyumirwa omuziki waliwo n'omuyimbi ow'enjawulo swimming pool weri children's center oba park weri na buli kimu Forest Zotreza balureza ku luguudo oludde Entebbe balina n'omutimbagano ogwa www.forestescaperesort.com booking kati ofune obuweerezo obwo simu erina 7 8 5 oba 7 338 kujjukize ne Rigo Pens gula Rigo Pens langi ya mutindo gwa waggulu ate ogenda kuwangula bogula rough and tough silk vinyl weather guard ne langi endala yonna lita 20 bakutera mu sirinji omutwalo gumu 10 no wangula lita nyaba kuwayo 10 takula butakuzika kadi munda w'ekikebe ekya langi ya Rigo Paints mukwano wereze byolabyeyo obe namba josanzeemu
ku 6585 awo ng'omaze okuwangula. Siga langi bulungi era wangula kinene. Noti 7 noti 3 9 ojja kumanya ebisinga. Rugo Pens, even the walls like it. Nekujukiza Salam Bank ekuleetedde akapia Visa card etakwetaagisa kuba na account mu Salam Bank. Oli musuubuzi ogenda kuhijja umra oba weetaaga kusasulira bintu ku internet. Funa Visa prepaid card yo mukwano gifune owone okutawana ne cash. Okugifuna kyalire ettabi lya Salam Bank ku Rwenzori Court emabega wa High Court oba bakubireko ku note 3 3 6 oba ku WhatsApp eri note 7 note 3 8 9 Salam Bank erungamiza banka Uganda enkulu sendeza ba customers kumibwa Deposit Protection Fund kutuka ku bukadde 10. Ngazire wabakulu bano kankujukize ne Brevard Sands Lodge eneri Kalangala bali n'ebisulu birungi ekifo kigazi bakonedde ddala ku mazzi ag'ennyanja Nalubaale mukwano obeera mu bulamu bupya nnyo ng'okolerayo omukolo ne gw'okoledde nayo omukolo mukwano asigala kutendereza n'abagenyi bona abalala kifo kirungi balina emmere ya MV Brevard Speedboat basobola okukolera emikolo ku mazzi nga bweseeyeeya balina omutimbagano www.brevardsandsrodge.com yitakaawo manye ebisinga bifaananyi ojja kubiraba bu videos n'ebiringa ebyo manye ekikolerwayo n'ekifo endabika yaakyo oyinza okulowooza nti mukwano mbikugamba bugambi wano n'ojja kubirabaawo. Bali Kalangala ku kizinga ky'Essese bakubire ku nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti 8 334 655 ojja kumanya ebisingawo. Ninayo omugenyi wano wadde nga kadde kaweddeyo omugenyi wange omulala wano ye Teddy Achayo kuva mu Uganda Human Rights Commission. Tulamuseeko. Musibye muteba sebo ne banyabo manya nze Teddy Achayo nkola n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu mu Uganda. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Uganda Human Rights Commission jasooka njogereko katono ku Uganda Human Rights Commission. Uganda Human Rights Commission kyekitongole ekyateebwawo ssemateeka wa Uganda okubeera nga kikuuma okulwanira n'okutumbula ddembe ly'abantu wano mu Uganda. Okay. Kati ne Enabel tubadde tukola kubanga obudde buweddeyo ne Enable tubadde tulina bye tukola nabyo tubadde twapataninga n'aba Enable tubadde tulina emirimu gye tubadde tukola nabo guno especially guno mwaka ku nsonga ze tubadde twogerako olwaleero ntino ekimu ku byo ke tubadde tukola ne Enable kyekya baraza tubadde tuyigiriza abantu ku ddembe ly'abantu n'ebyenfuna kubanga that is business and human rights. Kati eddembe ly'abantu n'ebyenfuna and then still tubadde tubayigiriza ntino obeera ng'ofunye ebizibu w'okolera osaba kutuukirira ofisi ki ezikubeera nga zikuwa obuyambi okubeera nga ekizibu ekyo kigonjoolwa. Okay. Ekirala kye tubadde tukola tubadde tukyalira amakolero ago naddala ddala ag'ebimuli ag'amayinja stone quarries ne twagendako ne ku landing sites mu districts za Mukono, Wakiso ne Kampala. Still nga twagala kulaba nti no gana makolero ngagobeera human rights standards ezateebawo okubeera nga balaba nti no omuti eddembe no omutindo gw'abantu guyimusa nga bakola emirimu gyabwe. Okay. Ekirala kye tubadde tukola still tubadde tukola ne tukola ku nsonga ezikwatagana no okutyobola ddembe ly'abantu. Seze ensonga ezibadde ziva mu leba endala especially ez'okubeera nga tosasulibwa nazo tubadde tuziwandiika nga tuzikolako especially through mediation oba kutabaganya ebitongole n'abakozi. Okay. Ampuliriza oli kumanda kakati waliwo ekya okozesa abaana abato mu Kampala n'emiriraano kiwulikise nnyo nti abaana bangi abato abandi badde ku ssomero bakozesebwa. Embeera eri etyo okusinziira byemuzudde nga mulina ekitongole kino ekya Enable. Wetwali tukyalira amakolero ago twasangamu nti no waliwo abaana abalala abato especially mu stone quarries bali babakozesa kyo kituufu naye wetwabuuza kiki ddala ddala kyali kireeterawo ekyo abasinga bali bagamba poverty oba obwavu nga tebeesobola ewaabwe eyo.
which is not good kubanga abaana bano kwera nga babakozesa ate nga bakyali bato emyaka gy'okukola fine gitandikira ku myaka 12 14 naye kisinzira ono mwana w'emyaka 12 tomuwa emirimu ki egy'amaanyi kati osanga nti no stone quarries mirimu gibeera gyaki gy'amaanyi so which was not good ekyali kirungi nnyo kubeera nga tusanzeyo abantu era twayogera nawo abakama ababakozesa kulaba nti no balekedde awo kola ki employing abaana abo kubeera nga bakola mu gundi makolero ngaago so kino kyaterezebwa tebakyaliyo obudde buno kubanga okunyumulugunya kukyaliyo nti gye bali twaddayo amakolero mala twaddayoko netusanga nti no ki abaana abo babayimiriza tebakyakolerayo naye amalala still following up kulaba nti no bakoze ekyo nakyo kikomi omukozi dembe lyekiri yayinza okumanya ati lino dembe lyange era terijja kulinnyirirwa wadde nga ate njagala omulimu dembe kyeri omukozi lyayinza okusimbako amannyo okulwanirira edembe y'okubeera nga osasulibwa kyekisooka kubanga obeera nga okoze omulimu gwonna obeera oyagala akasente ako kagende kakuyambeko mu bintu ebirala so omuntu yenayina omukozi alina kubeera nga asasulira sente ze zabeera nga akoze okusinzira kyeba agreement gye bakola nti no wembeera nga nkoze guno omulimu ojja kubeera nga ompa zino sente ate ezo sente zina kujiba mu budde olina kubeera nga bakusasula mu budde omusiraamu agamba nti omuntu musasulinga enti yo tezinnakala so edembe ddala waliwo edembe ly'okuwumula eryokuwumula litya leave rest kati olaba nti nabo abasinga working hours li sawa 8 naye in between olina kubeera nga oweebwa ddembe ntino ofunye omuka obudde bwakola ki obwa break kunywa ka break time onyweko kakyayiko oba ofuneko koolya ku break n'obudde osaawa z'okulya saawa za lunch then 2 okuwumula era okwa leave okwo kwogambye leave tulinayo leave nyingi esooka annual leave ntino obeera nga okoze oyina eddembe okubeera nga ofuna leave ntino nawe ogenda owumuleko mu mwaka ogwo tis plant kiri mateeka mu employment act ntino olina kubeera nga owumulamuko eyo leave eyo balina kubeera nga bagikuwa leave endala maternity leave mama wabeera nga azadde oba olubuto oluvuddemu naye balina kubeera nga bamuwa leave abamugoba bugubi nedda 60 working days ate nga balina kubeera nga bakusasula omusaala gwo leave endala sick leave abamu bagutemako naga nti bwoba mu leave tujja kuwangako ekituukiridde era balina kubeera nga batuukirira gundi offices nga labor district labor office buli district waliwo office ya labor kisinzira owooli then waliwo ne sick leave obeera nga olwadde olina ddembe lw'okubeera nga bakuwa nti n'ogenda owumulemuko osooka weejanjala paka ng'okoze ki obunye kubanga tosobola kukola omulimu gwonna okutuusa bulungi ate nga tokoze eki ng'oli mulwadde so sick leave eyo balina kubeera nga naawe bakola ki bagikuwa nayogedde ku maternity leave waliwo ne paternity leave bataata namwe kati gavumenti yayongerako ntino ziri naku 7 wiiki namba ng'oyambako ku mukazi yes ng'oyambako ku gundi ku mukyalawo kaba ntino naye ali bulu nawe omulamuko kubanga ogwo omulimu nagwo si mwangu siru oyina n'eddembe ly'okubeera nga bakuteerayo ka NSSF ako abakozi abasinga twagendako mu flower farm emusigenda gyogera twasanga ntino bali tebabateerayo kasente kaabwe ako ate bali balinayo ka areas ate ka areas ka NSSF bali tebaziteekayo ate nga bazisala kampuni ezisala tukale tuziteekayo naye ekirungi bali balina empapula zaabwe ziraga ne messages nga zijja ku simu nti bakutemyeko zino za NSSF naye bwe bagenda ku NSSF tebazifunayo balaba ntino tebaziteekayo so ekyo twayogera nayo ekitongole ekyo kati ate bali nawo tebabasasula n'omusaala bulungi bali bamaze emyezi 3 nga tebanabasasula musaala so twayogera nekyo ekitongole twakolamu ka mediation
kati abantu abo sente zaabwe batanze ziteekayo mpola mpola kubanga zaali nyingi tebasobola ziteekayo mulundi gumu then ne gundi ne omusaala ne babasasula omusaala gwabwe kati baddayo bakola bulungi. Okay. Ampulirize Malusuku oli kadde katambula kanfune endoozi ekibuzo nga kimu bibiri olwakadde wangi Ulame kale kueleza sio. Nalo ngete bukonda. Enyabo. Omukera nsaba mubuuza. Kati nkoze se wangenda genda kubulya mukama wange nkibulijjo wadde tutukolera ku ndagaano mbadde kumusoma ku CBS nempuya tunakola ndagaano. Singa ngamba tigenda okolera abo. Nzirukira mu ofisi yono nyamba nalo ngete bukonda. Mulimu guyinza okuggwawo wangi? Lameka. Eso. Omudumizi w'amagyeso bag'ebugolobi. Eso. Namusiza omukyalo oyo bantu. Naye nganze meja omwalo w'ebugolobi nina abantu bemmanyi bwe bakozesa. Naye nga babakozesa mu nkozesa enjeteri nnungi. Abakyala abo omukyalo oyo muli annyonnyola bulungi. Naye ekibi tebatambula. Amakyala mu kyenjagala mutambule mu ofiisi mutambule mu bantu mujja kufuna ekituufu. Sobola Lameka bali kuweereza. Kale tweyanziza wangi CBS. Kale CBS wangi? Hello? Bwana Lameka bali kuweereza sebo. Nawe okuliriza? Amanya nze Ssekamwa Siraje Busabala. Kaakati abakyala abo kubakozi okusinga mpulira abakozi beekalakaasa ku lwa butasasulwa. Ekikyasinze naye nga tolaba n'endagaano ezo ze baba bakola okubawa emirimu tobiwulira nnyo naye ng'okuwulira beekalakasiza ku factory badaffe batuwa omusaala gwaffe bitya ensonga eyo bami babataasenga nnyo ne ku kyensasula. Kale bale kuweereza Ssaabasajja Kabaka wange lezo Ssekamwa Siraje Busabala. Kale batulabira abe Busabala Ssekamwa akadde kaweddeyo nsaba tusiibule naye nga tusiibula Achaya okay nga tusiibula Achayo wano waliwo bikopo ekiyoogaanye agamba nti omukyalo wa Human Rights atunnyonnyole gavumenti y'okuwa abakozi baayo obusente obutatuukanye ng'abasomesa ne bagenda mu keediimo nga gavumenti tebafaako si kulinnyirira ddembe lyabwe yo gavumenti mugikoledde ki? Era toyanzege obeera nga ofuna omulimu oli ayogedde ku ka contract ako ffenna tusayininga contract bw'osayininga contract n'ogamba bajja kubeera nga bakusasula $1,000,000 obeera okkiriza kukola ogwo mulimu naye wobeera nga ofunye ekizibu kyonna kyonna kyobola wabeerawo zi trade unions trade unions ezo zituyamba ku bargaininga either to increase olaba nga working conditions embi nokola ki ne babageni so ekyo kibasinoza nakyo fine was striking nga naye kyebaagala end goal ntino bakanye ki obupya fine busente butono naye kati balina kubeera nga bagoberera amateeka kulaba ntino sente ze baagala nawe bazibawe. Toyanziza sibula batuwuliriza neyanze okukumpuliriza mbadde mbakuutira ntino tukuuma amateeka tugoberera amateeka nga gaba bagamba so tubeere nga tukola ki tutumbula ddembe ly'abantu wano mu Uganda. Ampuliriza mukulu oyo Ted Achayo avudde mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Musa Mugoya tusibule neyanziza nnyo Lameka nja kukwogera ku nsonga emu yokka akadde kaweddeyo ogamba nti ekisooka project eno tezze kulwanyisa bya busuubuzi ezze kulaba nti ebyobusuubuzi bikola ki biterezebwa bitambula bulungi buli omukozi bwakola nga yenumiriza mu mulimu naawe ofunamu kyenjagala okwogerako nti mwaka gwa 2021 gavumenti ya Uganda yadoptinga kye bayita National Action Plan on Business and Human Rights ekubiriza abantu ba stakeholders bonna nga ne business mweziri okulaba nga ziri human rights compliant kati omuku enebo kyeri kola kati wobeereyo ng'oli business ng'olaba for example yagala okusomesebwa okutegeera osootya eddembe ly'abakozi mu nkola ocomplying otya biki buli kimu obatuukirira ne bakusomesa. Tweyanziza batulabire Musa kale tuyanza se Belinda Dorin awatwala ensonga z'abakozi mukono nawe tusibule tugenda mu nsonga za district Wakiso.
Sebo kulula meka mbasibula mpunzika nga ngamba nti tweyama okusigala nga tukolagana n'ebitongole bya nachewa okubanga tulambula amakolero ne businesses zonna ezikozesa abakozi okulabanga eddembe ly'abakozi terityobolwa ate n'abakozi naffe tubakuutira mweyongere okulopa ensonga zino kubanga brotalopa wala omukyala agambye nti omuntu akola nga talina contract asobola okuyambibwa bwalopa ne bwalopa anti bw'olindera bakugobera kyonna kidda ku same level so ayogedde amangu yasinga tubakuutira nti mulope mweyongere okulopa tumusobole okuyambibwa batulabira ab'emukono sente bakaloba mukaso mundabiri kale ampuliriza sawe soka bwetu bwetambudde kankomewo n'abadisitulikiti ewakiso tuva ku ampuliriza madisuku lidakiika zitambulirira nina lubwama mu kkuba byasi tulamuseeko sebo omugeye nesimye nate essaawa zino oba akadde kano kennyini okubayira nga nange nga kulwa munnawakiso nga nange nsindikiddwa okujja okubaako eddoboozi lyetukubaganya ako ebirowoozo ku lwa wakiso yaffe era sebo nenkwebaza ggwe ng'omuntu agenda otutambuza essaawa eno awamu ne management ya CBS 89.2 akadde kano ke yatuwa okulabika nga tubeerako ebirowoozo olw'enkulaakulana ya Wakiso district nga bwetambula era nga ne bweyimiridde na biki bye tuba tubiina ekiseera kino weebale nnyo sebo weebali eddala abantu ba Katonda baagalwa abalungi abo be tubadde nabo ekisubi n'omulabirizi luwalira mu kuteekateeka abaana okulabika nga bafunye eddaala ery'okuteekebwako emikono n'okugenda mu maaso ate ne batuuze bannange abaye namulanda ng'omuluka gyenva okujja okukola ku bino ebya Wakiso betubadde nabo mu lukiiko lwaleero lwa participatory planning meetings ate naawe sebe eddoboozi ery'akaseera kano akatuleetiddwako mbaagala okuliza okulungi ampuliriza abagenyi nina babiri naye kankolemu bwe nti nzijje nk'omugenyi ow'okubiri ampuliriza emandusoko lidakiika ziri 9 zennyini zikonye omugenyi ow'okubiri nina Godfrey Bishangwa Mafaali ono nno akola mu Centenary Bank etabiri Wakiso nga manager business banking ate waliwo kye tuyita MDF kitongoleba mu kagugo by'enkulaakulana Mafabio nagenda kwongera gutunnyonnyole naye yakiikirira banking sector tulamuseeko Mafaali webale nnyo omutesitesi lwakadde kano nga bwe boogedde amaanyi agange nze Bishangwa Godfrey Mafaali representative wa banking sector ku MDF kyeki MDF Metropolitan Development Forum wano ndiwa kulwa Wakiso Metropolitan Development Forum egwe ye platform government gye yakola kutabagana abatuuze the community participating in development betabe mu nkulakulana MDF wa Wakiso emirimu gye tukola okusinga nnyo kulondoola to monitor publicize government programs. Currently tulina programs nyingi ezikula government yaleeta under the funding of World Bank kukulakulana Wakiso kwerivatinga Wakiso kugituusa kujija ku mutindo gweriko gwa municipality tuwa ku city status era developments nyingi zitambula mu maaso mu Wakiso zetusaba abatuuze na buli muntu yenna ali mu Wakiso metropolitan area kwetabamu kutegeera kwagala abe party yazo metro yes emirimu gino mugikola mu ngeri ki nga MDF emirimu gino nja kugamba nti bwanachewa we do voluntary work tukola voluntary work bulungi bwansi era MDF is comprised of 30 members 30 members baba picking up from government institutions, voluntary institutions, religious institutions, development sector, nga banks kata wenyingiriramu
to represent all the banking sector that are operating within the whole of Wakiso metropolitan area. Olukiiko lumazeewo bbanga ki nga lulondeddwa? Olukiiko luno twakamala omwaka gumu n'emyezi ng'ena kuva lutandike Wakiso officially. Naye mu municipalities endala ezakulakulana dda batandika dda, naye ku programu ya Wakiso tumaze kumpa omwaka gumu n'emyezi bwe gityo kati ng'ena nga tukola omulimu guno, era ne projects tugenda kuzirambulira ozirabe zetukola ku monitoringa ziri under implementation under our oversight supervision. Mwami Rubwama, Sebo, emirimu gya MDF Wakiso gitambudde gitya? Sebo, mu nteekateeka MDF awamu ne local government eya Wakiso gitambula. Mu nteekateeka egitambula gye giriwa nti enteekateeka etambulira mu biti bibiri olwaleero. Ekigambo ekyokulaakulanya obutale mu Wakiso district awamu n'enguudo okuzifuula eza kolasi mwasanjala. Era mu nteekateeka eyo nga bw'owulidde Oluganda bw'atambudde ku lwa Wakiso district, chairperson governor Dr. Matia Lwanga Bwanika awamu ne district CAO omukulu Jude Bukenya eyaddira mukulu Alfred Malinga tukwanaganya ku lwa Wakiso district n'enteekateeka ya MDF eyina assembly etwala ebiwayi ebiwera 30. Mu mirimu egyo egitambudde nga MDF ku lwa Wakiso district tutambuza enteekateeka y'enguudo oza kolasi oluyitibwa nti abatuuze b'ebitundu ku nkola n'enteekateeka ya World Bank gwe nga owengeye ng'oyina tugambe ettaka lyo nga kwe kuli ekitundu Namulanda oba Naggalabi Buddo, kati owaayo etugaye mita z'ettaka ezo ezeewuwo ne zikolebwako enteekateeka y'oluguudo luno olwa kolasi, okuteekako emifulejje, okuteekako ebitali bigenda okubeerako naye nga tosasuddwa ogamba oba okuliyirira ssente ez'omuwendo gwa meters oba footies z'ettaka z'owaddeyo. Mu kiseera kino tuyina ekkubo okuva bwolaba eriva mu Kampala weeyawukanira ne Wakiso mu Myuka. Kaakati eyo yeerimu ekitundu ekyebukasa olyoka ogendera eddala paka Kakiri eya Town Council ne Kakiri ey'ekyalo. Era oluguudo olwo abatuuze abaluliko olwaleero ebitundu 89 ku buli 100 bawadde ettaka lyabwe nga tebagenda kusasulirwa. Kaakati tukyabuzaayo abantu 11 ku buli 100 ku ssaawa eno gwe mulimu ogutuleese okubanga eddoboozi lyaffe libatuukako bakkirize olw'enkulaakulana eyo mu bitundu byaffe bifuuke eby'omuwendo kubanga tuli kibuga. Ekyo kiri ku nguudo zonna 3 ebitundu 11 ababula. Ekyo kya kkubo ery'ebukasa. Kati ne tujja tubeerawo ekkubo eryeyitibwa Kitemu ojje Buddo ne Naggalabi Spa. Eyo nno abatuuze baayo obwagaggavu bwa kilomita ezeeyo abantu 92 ku buli 100 abali ku luguudo olwo baawaayo ettaka lyabwe ne balikkiriza okukozesebwa. Kati ebitundu 8 ku luguudo olwo abatuuze be batannaba kubeera bamwero okujja okuwaayo obuvunaanyizibwa bwabwe nti nabo bakkiriza, kubanga ku lwa World Bank yo bwe kusigala okusikatira nga weekuli yeekugamba awo tuba tubatadde. Kakati eddoboozi etugamba MDF era ku lwa Wakiso local government nga district we watambudde. Kati newabeerawo ekkubo ery'omuluka gw'e Namulanda n'omuluka gw'e Bweya okukwata ku division emu ey'Amakindi Ssaabagabo municipality. Eyo nno ekkubo eryo abantu ebitundu 7 ku buli 100 abaliko mwana wattu be baakakkiriza ettaka lyabwe nga baliwaddeyo.
naye ng'ate nteekateeka ku lwa gavumenti ministry ya presidents wamu ne KCCA olwaliro ku lwa gavumenti ya Uganda abo olwaliro kitegeezebwa nti enguudo ezo nazo lugenda kutandika okukolebwako naye eddoboozi ly'olwaleero kwe kukuma abantu abo okubagamba nti baweeyo ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe okukulaakulana okugenda mu maaso ekkubo lisobole okukolebwa tuweze ebitundu ebyogerwako 10 kuba kakati bakatuwaako ebitundu 7 abo abakkiriza kakati bwe tugenda tulina Nalumunye Bandwe mu Kyengera Town Council kakati abo nabo abatuuze procurement yawedde oluguudo nalwo lugenda kutandika kati abatuuze b'oluguudo olwo Nalumunye Bandwe mu Kyengera Town Council ebitundu 6 bali ebitundu 65 3 bikyetaagisibwa be batuuze eddoboozi ly'olwaleero ku lwa MDF tukwanaganya na buli stakeholder na buli muntu yenna mu nkola y'obwannakyewa okulabika nga tukubaganya ebirowoozo kubanga bw'abeera nga mukozi wa gavumenti yazze n'ayogera agamba Kalula alimba kuba yali ku musaala gwe bafuna n'allowances naye kakati ye ajja atumatize ekyobuwere naye kwe kugamba nti mukuba byasi ku lwa ttiimu yo n'aba banking sector banking institutions tukoze tutya okunnyonnyola abantu abo betutambula nabo buli kadde okumanya omuzinzi guno bwe gutambula n'ekirala era ekiddako kyekigambo ky'obutale gy'emirimu egitunuuliddwa bwe giteeka okukolebwa kati olwaleero tulina akatale akayitibwa Kawuku mu muluka gw'Ekisubi mu Katabi Town Council procurement y'akatale ako yawedde n'abatuuze bannaffe abadde mu katale k'Ekawuku bateekebwateekebwa nti balina bwe bagenda okuddako ebbali embeera y'ekifo kitandika okukolebwako omulimu ogwo nga contractor aweereddwa enteekateeka agende mu maaso kati bwe tuddayo ate mu Wakiso Town Council era nayo akatale ka Wakiso Town Council nako procurement yako yawedde kakati yenteekateeka eno emirimu egy'okugamba okulondoola monetary mwebyo contractor byagenda okubanga bakola buli luuyi ku lw'obutale ne ku lw'enguudo sebagono ge makulu gegamba emirimu ku lwa MDF forum olwaleero wa wetwakatambula na wa wetuli n'abatuuze abali mu ggombolola y'Ewakiso mu Myuka abali mu Kachiri Town Council abali mu Kachiri Sub County abali mu Kyengera Town Council abali mu Kajansi Town Council okubanga eddoboozi lino baliwulira nti eyenkulaakulana wegenda okututwala era ne mu kiseera kino byebimu ebirowoozo mu participatory planning meetings mu Miruka amadala kwe Kyengera bw'ogenda mu ggombolola ya mu Myuka Wakiso ne Kachiri byebirowoozo muluka ku muluka obutale obwogeddwako mwe bugwa awamu n'amakubo ago mwe gagwa okulabika nti bwe tuba tuteekerateekera omwaka gwa 2026-2027 batuuze bannaffe ebirowoozo bajje babiweeyo n'ebibuuzo bye babuuza ng'ate tubaddamu abakulembeze ab'eddaala lya LC1 eddaala erya LC2 neba area councillors betuyina ab'emiruka egitali gimu buli kitundu eky'enguudo ezo ezoogeddwako n'eddoboozi batuuze bannaffe bamanye obulungi bw'okuwaayo ettaka lyabwe kitegeeza ki ku lw'enkulaakulana y'ebitundu byaffe ebyafuuka ebibuga mu mbeera kati mu mbeera yaabyo bituyambe okuba nga tusituka okusinziira ku lwa gavumenti eyawakati kubanga ssente ezo bwe zijja eza World Bank kitegeeza oluvannyuma emyaka 15 emyaka 18 essente ziriddayo kitegeeza ate ffe Kalule wadde mugagga fugge nga mu mbeera y'omwana w'omuddugavu n'essente z'akalulu obuwumbi bw'alina 5 ate tebutusobola tukolera nguudo kati ziri kyeva gamba nti gavumenti etuteereddewo akabega ne banka nejja olwaleero banka ekugamba bw'oba towaddeeyo kuwaayo olukusa nti ettaka lyange ndikkiriza efuuti gano 215 oziwa ekitundu ky'Ewakiso
kikolebwe chorus n'amatala gabeereko n'ekigambo emyala okubanga gikoleddwako na buli kintu kyonna n'oggazibwako enteekateeka ebenga yakwesiima naye okwesiima okukutuukako Kalule ateeka okubanga akkiriza okuwaayo nga bajjajjaffe bwe baakolanga ne bawa ebifo byabwe ku lw'emizikiti okuzimbibwa ku lw'amakereziya okuzimbibwa ku lw'amakanisa okuzimbibwa ku lw'amalwaliro health centers bwe zaali zitandika bakadde baffe bajjajjaffe baawaayo ettaka lyabwe ku buki n'ebitundu bya gavumenti era bwe tugenda police stations we ziri olwaleero ettaka lyabwe baayo kuki kubeere nga tebaweereddwa munwe gwa nnusu kati ne mu nteekateeka eno akanyigo kano ke tulimu omugoteko gwa buli kadde traffic jam gy'olaba okweteewuluza ffe tulina okwewaayo abalina omugabo Mukama Katonda gwe yabawa ogw'ettaka lyabwe ng'abantu egyo nno gy'emirimu so far we twakatuuka ku lwa MDF eya district Wakiso. Ye embeera eri etya ku makubo agatandikibwa kubanga mbadde wano n'abakulu nga nti emirimu gigenda mu maaso gituuseewa sebo enteekateeka eyo yatambula omanye ffe eri bwe tubeera mu mbeera ez'ebitundu byaffe tugamba nti oluguudo lutandise terunaakutandika omuntu ye kyatera okulaba nti lutandise turakita ye nga turakita eri ku kkubo naye okubaganya n'ebirowoozo kye tuyita akakiiko ka GRC waki obumulumu abantu abagamba enkola y'ebintu tebigwanidde kati ebyo byonna bitandikira kitegeeza okukola kw'ekkubo kukoze eki kutandise okugira bino gyolaba ebiwonvu bye tulina entobazi we zibadde nga zasengwamu abantu bajja bazimba okubanga mitazi ezitateekwa kuzimbwamu eri ekkubo ng'amaze okuyingira mitazi alina okulekayo nga tazireseeyo ebyo ebitandikirwako kiba kitegeeza ekkubo litandise okukola ki okukolebwa kiziize mu makkati awo abantu okuvaayo agambe nti nedda adduse misinde mu kkooti nti amuyimirire kati ate buli lwatwala ensonga mu kkooti ekibadde kigenda okutandika okutambula myezi 2-3 oyinza okumala emyaka 4 nga tekitambuziddwa era nga tekikoleddwako sebe eyo yenteekateeka n'emirimu egiriwo ku lwa MDF n'emirimu egiriwo ku lwa district Wakiso local government nawankubadde ate tulina bannaffe entities endala nga munnange bwe yagambye nti Wakiso omwaka gumu n'emyezi egy'ena gye twakatambula naye ab'Entebbe municipality awamu ne bannansana n'Ekira municipality Makindye Ssaabagabo nabo bali mu nteekateeka eyo yemu nabo batambudde baliraanwa ku lwa Greater Kampala metropolitan area aba municipality y'e Mukono ne local government Mukono district ne baliraanwa ab'Empigi district awamu ne KCCA ne Wakiso eyesigadde y'emiruka 10 ku 147 eyo yenteekateeka bweyimiridde ku lw'emirimu kati nga ba stakeholders abagwa mu assembly y'ebiwaye 30 kwe kujja nti ekigambo tiimu y'ababodaboda bo bagamba ki ku nguudo zino bwe tugenda mu ba estate dealers bo bagamba ki bwe tugenda mu banking sector egamba ki bwe tugenda mu b'amasomero bo bagamba ki bwe tugenda mu amakolero agatali gamu bo bagamba ki olwayo bwe tugenda nti abatwewuze bo ng'abatuuze ba Kalule abali mu kitundu bo bagamba ki bwe tugenda mu nkola egambibwa abantu abaliko obulemu vulnerable groups ezetuyina bo bagamba ki eddoboozi eya development okulaakulana kuno urbanization of our areas bo bakutegedde amakulu bagaago waliwo abatuusizzaako obubaka mu nkiiko 0C1 enkiiko 0C2 town councils council ez'amagombolola awamu ne council ya district oba ezo councils eza municipalities awamu ne divisions zaako kakati ago tukwanaganya tutya enjuyi ezo zonna entities omwenda nga ate naffe tulinako ewaffe gye tutambulira ampulirize maaluso ku liddakiika ziri 27 zimaze okuta ku ssaawa 2
ezekiro kya leero. Ndina aba district wa Kiso program Kirizo bagana mwoli nze Kalule Lameka. Ndina abakulu Mwame Godfrey Tibishangwa Mafali achikirira aba banking sector ku lukiiko lwa MDF Metropolitan Development Forum atende Mwami Rubwama Mukubabyas era ne yatula ku lukiiko lwerumu Sentebe waba Sentebe b'emiruka mu district wa Kiso. Emiruka mpozi giri emeka wa Kiso 147 ejja local government giri 10. Okay. Ejebibuga giri 47. Okay. Ampuliriza njagala kujjukiza nti ekyomuwendo tekisinzira ku muwendo gwa nsimbi wabula obuwangazi kinono kyofuna mu mabaati ga kibooko gasigiddwa langi ez'enjawulo gakoleddwa n'obukugu okuyita mu mbeera yonna kebere enkuba nga nnyingi ng'eno sizoni gye tulimu oba omusana nga gwe gw'amaanyi ennyo mwaka ku mwaka ebbaati lya kibooko obeera nalyo gumu ate bbeeyi ya munnayuganda esobokera ddala. Mwattu nno bakwerako ne waala nti wa myaka 5 miramba nti bwe lisibuka mu myaka egyo ffe tuyite tulibambululeko ate ekitasoboka kubanga omutindo gwegwo gasange mu buli dduuka eritunda ebizimbisibwa mu ggwanga wonna. Oyinza n'okubakubira ku ssimu naddala gwe omusuubuzi naawe ayagala okukola odayo. Essimu yabwe eri nooti 2 9 nooti 9 nooti 2 9 nooti 9. Lowooza ku mabaati, lowooza ku kibooko, awo n'okola ebintu byetagenda kwejjusa. Mutesa Wandera University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliza O ne A-level okujja okwewandiisa mu Augustine Tech bawandisa abayizi ku diploma, degree oba masters era abayizi basobolera ddala okusoma buli lunaku. Weekend oba online eri abo balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo balina courses nnyingi: civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management, mass communication and journalism, industry art and design, education with ICT, arts with education, business administration, accounting and finance, social work and social administration, n'endala nnyingi. Genda weewandise kati oyinza n'okuyita ku mutimbagano gwabwe ogwa www.mru.sc.ug www.mru.sc.ug oba okyalire Mutesa 1 Royal University ettabi lyabwe ekkulu liri Kirumba Masaka nyine wanekake Kamengo nawo balinawo ettabi. Essimu k'okuba eri nooti 752 65 83 92 oba nooti 7 nooti 6 87 nooti ne 2 75. Mutesa 1 Royal University, the only Royal Chartered University. Kankwanjulira ddala lumu Mirage Tiles Independence Bonanza. Mirage Tiles Independence Bonanza bakuddiza 2025 etandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwe tugendamu ogw'ekkumi okutuuka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi. Nga tujaguza ameefuga ga Uganda emiwendo tugisaze egya buli kimu kye tutunda omuli tiles okuva Spain, China, Kenya na zonna ezikolebwa e Uganda mu buli kika ne size zonna. Ebikozesebwa okuzisiba byonna sanitary ware omuli jacuzzi, water heaters, bathtubs n'ebirala bingi byonna bisaliddwa ebbeeyi ku Mirage Tiles okuva ng'ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 31 omwezi ogw'ekkumi. Tugamba nti era ku mulundi guno bw'ogula ebintu ofuna transport mu cash okusinziira ku bungi bwa buli kimu ky'oba oguze. Nti bw'ayogenda wa tinzira buloba nga bakusimbeeza amafuta oba entambula ng'opangisawo ng'otwala ebintu byo. Tosibwa mukisa guno bali ku Bugolobi Chinatown opposite Uganda Bati mu Lwana Road wokka oba bakubireko ojja kuba batuuseeko. Bugolobi Chinatown opposite Uganda Bati mu Lwana Road. Essimu ko bafulira aba Mirage Tiles eri nooti 754 43 45 66 oba nooti 779 87 3 99. Mwami Tibishangwa bannawa Kiso mu nteekateeka eno okuvamu obulungi jjukira erimu enguudo erimu obutale okukola emyala n'ebirala ng'oggyeko kuwaayo ettaka kubanga ekyo kibakakatako okusika enkuŋŋaana enyole mu kitundu kyabwe. Buvunaanyizibwa ki obulala bwe balina okulaba nga pulojekiti eno evaamu bulungi? Mwebale nnyo tesitesi. Abannawa Kiso balina obuvunaanyizibwa bungi ku puroguraamu eno. Ekisookera ddala nga bwe tukyanjudde mu kusooka MDF yateebwaho kutabagana gavumenti ne projects zaayo n'abantu na buli omu bannansi bonna. Ekitegeeza nti
development oba project ejja si ya government nga government naye ya buli omu y'abantu abantu balina obuvunaanyizibwa obusooka nti buli muntu yenna munnawakiso alina obuvunaanyizibwa kulaba nti project egenda mu maaso agimonitoringa agirondoola kyekisooka kubanga si ya government ensonga lwaki bwobanga project ekutteko n'ettaka oliwaayo tegeeza nti government teyagala owninge projects ezo tuparticipatinge obuvunaanyizibwa bwokubiri balina kuteesa batuukire MDF tetusasulwa tukolera bulungi bwansi ate baatulonda kuva mu public mwava mu bantu abo fe representatives bammwe era buli sector yonna ekolera mu Wakiso eyina representative ababoda bayina truck drivers bayina taxis bayina hotel owners bayina religious institutions bayina those government institutions statutory bodies nga national water NGOs SACCOs nange wa banking mwenyingiriramu twagala Bannawakisa bategeere nti fe abatwala eddoboozi lyabwe omuntu yenna wabeera n'alaba nti waliwo kitadambudde bulungi wano atuukirire we tutatuuse oba we tutali tusobole kutwala ekintu ekyo mu maaso. Ekyokubiri, MDF currently funded by World Bank and the government of Uganda. Kitegeeza kisa kigenda kutuuka project eyo funding eclosing sente ziggweewo naye project zijja kuyimirira. Bunanga bwa buli muntu yenna mu Wakiso to support going forward nti funding bwebanga eweddewo eno program egende mu maaso kubanga eyamba buli muntu yenna buli munansi kufuna ebirungi nakutegeera government ekola ki bigenda bitya. Na role yokusatu njagala ku abantu bawekisa betabemu yeno. Last time wetwalinga tumonitoringa eno Lisubukasa Sentema wa Kachiri Road. Twasanga challenge nti the contractors they were not able kufuna abakozi. Yes. Abakozi nga babuze ate nga baba outsourcing very far away from na ino project yaffe. Development ejize mu Wakiso. Bagala buli muntu yenna asobola kubeegatako bakole kubo oba kavyo lebala buli level yonna gyoba osobola. Mirimu ki tugimenye gyennyini? Emirimu egyo okusinga nnyo waliwo casual labor. Bano balagirira emmotoka zigenda. Emmotoka zigenda sima wano kola kino bagala drivers. Bagala buli ngomanye emirimu egibeera mu kukola government mu kukola amakubo enguudo. So kiri important never professionals abava mu kitundu ekyo abazaalibwamu ba civil engineers ekikwatagana ba mechanical engineers abatukwatagana ne obukugu by'amazzi ba hydrology engineers kuba mulimu emigga gino ogw'amayanja kati ebyo byonna nabo bw'abanga azaalibwa mu kitundu enteekateeka eyo ebegenda kuyamba nti n'omwana waffe yennyini mu bukugu muzzukulu wa Kalule mwana wattu ng'alina masters degree mu by'amazzi omulimu ogwo bebagukola ki bebagukola era ne sente ze baba musasudde ng'omusaala n'ebirala ebigenderako aziba zije mu kitundu eri ku eka jjajja ze yamulekera 5 kujja ttaka lya jjajjaawe naye n'akolako development amakulu n'agenda okutegeeza nti ewe nakola omulimu guli ogwakola oluguudo lw'Ebukasa sente zo ze najjamu ekizimbe ky'amaduuka ekyo mwana wattu ekiri Ebukasa. Enteekateeka kuba emitendera process eri abantu abasaba emirimu mu nteekateeka no batuukirira ani bamutuukirira naki era bagendayo ddi? Kakati abantu bali nga ba contractor abaweebwa omulimu
kulwa district wa Kiso ebyo bimu nga district CAV awamu ne district chairperson Dr. Matia Lwanga Bwanika bye baba nnyonnyola tutugenda okukola omulimu guno ne ku lw'ekitundu kyaffe abantu bagenda kugabanamu batya akatulwa ebyo ne bijjira nti buli contractor bayina ba human resource managers olwaleero enteekateeka eyo by'eddoboozi nti bututuuka ekigambo ekikwatagana MDF ku lwa Wakiso bwe mala okumanya nti obwetaavu obwe buli Wakiso MDF etwala eddoboozi waka we Wakiso bwa omukulu akulira abakozi mu Wakiso awamu ne ssentebe wa district ate ne ku area eno zino ez'amagombola omuli oba town councils nga egombola ya Wakiso mu Myuka town council ye Kachiri awamu ne egombola ye Kachiri obukulembeze bwayo ba town clerks awamu ne basakao bayambako mu nteekateeka eyo ne bategeeza omukulu akulira abakozi mu district nti waliwo obwetaavu bw'abantu mu kitundu kyaffe olwaleero bw'ogenda Kyengera town council ewa town clerk awamu ne political head eddoboozi bwe ligendayo era balikomyawo butereevu ku lwa district ne balyoka babeera ng'eddoboozi nti ekintu kye twayogerako mu memorandum of understanding ku lwa community biki ebirina okutuyambibwako n'abantu okuba nga balabika nti they are benefiting out of the project olwaleero nti bye bino ebitambula mu maaso. Okay, so ebbaluwa esaba bagitwala wani? Bamala kugenda babanyonnyola kuba bajjaga nti mirimu ki gye bayina era n'obwetaavu omala genda bw'ogenda ewasaka wawamu Wakiso mu Myuka oba omukulu Mutesaasira Mwanje chairman wa Wakiso mu Myuka oba community development officer aliyo Wakiso mu Myuka oba ogenda Kyengera town council abantu abo bajja kuba bamanyi kuba ye bwakuba essimu baga nti program ya contract eyajja bye bayinawo ku lwa community bayinawo ABCD okusinga omuntu wakera naga nti bbaluwa yange mukuwalule bwagambye omukulu Masaayi awamu ne Mukabyasi babaddawo ne babanoonya bagyesebe ebbaluwa zaffe ziye twagala mirimu kati ebyo ffe tuli muzindaalo ogutuuse eddoboozi bannawakiso bonna ab'amadaala ag'enjawulo si bunawo kennyini kubanga oli memba ku lwa MDF media olwaleero ejja on board era vice president ku lwa MDF Wakiso Sebo ye musajja wa Kabaka omwami Kisiriza. Kakati olwaleero culture institutions ku lwa MDF zitambulamu era nabo bwa memba mwebali kati kigambo kya kuzimba kyaffe ng'ekitundu ekya Wakiso ebyo bonna abantu bonna ababuli ddaala baba kwebali kubanga ekkubo bwe likolebwa si bamedia bajjo diyita mu bokka era ne poliisi nabo bali kwekyo security agencies nazo bali on board owa iso oba diso owa naye yajja alekega nti bano bano abakuŋŋaana buli kaseera abantu mu Wakiso enkuŋŋaana eza buli kadde zitegeeza ki kati naye kwe kujja asobole okutukola intelligence briefs ze zanaaweereza bakama be minisita wa security ti tulina enkuŋŋaana ezibeera Wakiso amakulu gaazo kwekulaakulanya kutegeeza abatuuze b'ebitundu bino baweeyo ettaka gavumenti ya Uganda ku nteekateeka eyakolebwa ku lwa World Bank sente ezo ezatuwolebwa ezijja okusasulwa enteekateeka ebeere nga ekola amakubo n'ebirala ebigenderako obutale ku lw'obulungi bw'okulaakulana kw'ekitundu kyaffe. Okay, ampuliza dakiika zitambula tubuza 17 tuve wano. Mwami Mafali wabaddeyo kyasigalidde kuvunaanyizibwa bwa banna Wakiso mu kutuukirira kwa project zino? Wasigaddeyo kimu ate kikulu nnyo kiringa kulanga nti enjera gye twategedde nti buli omu mu Wakiso era memba wa MDF memba wa nkulakulana eno era nga Wakiso MDF tutera kutegeka kye tuyita AGM
annual general meeting. Annual general meeting zino ziyita buli omu era tunatera kutegeka mu biseera awo bimpimpi mu maaso mbadde nsaba nti buli muntu yenna ali mu Wakiso kasita owulira okulanga kuno nti eno annual general meeting ya MDF jangu naawe weetabe mu lukungaano olwo oteese oweeyo ebirowoozo byo olw'enkulaakulana ya Wakiso. Biki ebitunulirwa mu AGM eyo? Mu AGM tunira ku updatinga progress tuba twagala ku updatinga tutuuseewa mu projects ezigenda mu maaso nga bwezituzambulire tuzogedde mabegaawo twagala bategeeza obuvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna mu nkulakulana eno. Guliwo abakyalinamu bino by'okubuuza ate lwaki mpayo ettaka lyange nga sinako enfunyeemu naye kati n'entegeka yajja ate epromotinga ownership community ownership buli omu kubeera nanyini kintu era kyekyangwa ate nekyokubiri esavinga singa ensimbi ezo bali bagenda kujjako simanyi compensation ya buli kimu tegeeza nti budget zandibadde waggulu ate na World Bank mirimu yandikereye budget zandibadde waggulu sente erajjukira za World Bank funded era at one time tulina kukola ki kusasula. Okay. Yes sir. Okay. Ampulirize Mandu Sukuli dakiika no tubuza 15 tuyongere mu ssawa esatu njagala kujjukiza nti I&M Bank oyagala kutereka sente zo ne omulembe oguliko I&M Bank ekulina ne I&M Banking Agency osobola okubankinga oba okutereka sente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money yenna ali mu kitundu kyo bakuliraanye gye sente ng'okozesa timu card ya I&M Bank obateka ku sente zo zigende butereevu ku akaunti yo eya I&M Bank. Kyangu nnyo kyesigika ate tekitawaanya okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu bwa bulijjo. Gende wa I&M Banking Agent akuli okumpi onyumirwa okutereka sente zo. I&M Bank eri ku side yo. I&M Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 naye amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nnyo. Sabuni gwe tulina okwekwata, sabuni gwe tulina okwozesa engoye n'ebirala byonna byetaaga okwoza ali ombwati omulembe gwaffe. Sabuni aliko bamuyita Jama White Washing Bar Soap atukuzanya engoye muwevu mu ngalo akawuke kalungi oyoza olugoye nawe kuteramu akawuwo ne balugolwa ne kasigira nga kakyalimu ate nga kawunya bulungi nnyo tagwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula sente za nsiko buseko bwogerageranye ebbeeyi eya sabuni omulala. Ate sabuni gwolina okunaaba n'otadde kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap alimbikanga Lanzo Blueberry, Lanzo Vanilla Strawberry, Lanzo Ice Cool Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap ali maduuka ne supermarket okwetola eggwanga. Mugeze kutugenda kwejjusa abamaduuka Haji yaleesedde ebintu bino mu bungi mu Chapa Enterprises mu Kikuubo kalino mugendeyo musubule okole business etambula subula ebintu ebitambula ojja kulabanga ne sente zeekubisa mu mangu. Tuwumulamu katono tukomewo ne dakiika ezisembayo. Ampulirize Mandu Sukuli dakiika tubuza ziri 9 tuyingire essaawa 3 katukozeseko dakiika 5 ffe tukusiibule. Mwami Lubwama mukuba byas eso obaka obusembayo bana wa Kisongo siibula sebo mu kusiibula kuno kyetusembyeyo eri munnange nga nnyonnyola bannawakiso kibalina okumanya bino si mboozi nyumye bunyumya. Ne minisitule y'eggwanga ey'ebyettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga eyetambulira wamu mu nteekateeka eno y'emu. Era ekiriwo ku bannawakiso bannaffe mwenna gye muli ku nteekateeka eno ya projects ezitambulira tuziwagire tuwe eddoboozi ery'okuwaayo obugagga obwo Mukama Katonda bwe yatuwa nga bantu bakkiriza ekkubo liyite mu ttaka lyabwe nga bajjuzizza kye tuyita consent forms eziwa right of way ekkubo lisobole okuyitawo oba okukozesa ettaka lyabwe. Era abe namulanda bwe yaddewe kuba ne sabbiiti 2 eziyise twalina omwami omu mu Eritrea atukozeeko okugamba okusiba olutobazi twatukoga nti ane project eno yina ebigendererwa byazo
okukola amakubo gano tuyinza okugafiirwa ku lwa World Bank mu nteekateeka eyo era bannawakiso abe Nalumunye Bandwe awamu Kitemu Buddo ne Naggala Bispa abakyasigadde abantu 8 ku buli 100 okujjuza empapula eziwa ekigambo district ye Wakiso awamu ne contractor asobole okukola omulimu kijja kuba kirungi kwe kusaba n'obuwombeefu eri bannawakiso bonna gye bali n'abeekawo ku Kisubi ng'omuluka ku lw'obutayira bo babeere mu nteekateeka okulabika ng'emigugu bagisiba bwe bagenda okudda kubanga enteekateeka y'akatale keekawo ku Kisubi kagenda kutandika okubanga kakolebwako kubanga contractor yafuniddwa ate awamu n'akatale aka Town Council ey'Ewakiso nako ly'ettuluba lyerimu abantu ba Katonda bonna abatuuliriza ku lw'obulungi bwa Wakiso era ssebo ne Governor Mattia Lwanga Bwanika aga nti abantu baba baagala enkulaakulana ekyo kyennyini tukyeweeyo asigazze ebbanga yatusiibula nga ssentebe wa district naye abagamba nti enteekateeka eno ey'okulaakulanya ekitundu kyaffe kireke kubeera mu nfuufu ebbanga lyonna naye tukkirize ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe tukole ekyo kye tugwanidde okukola era awamu ne kaawo waffe ssebo omukulu Judy bamuleke Bukenya era naye kati kyatugamba munne eyamukwasa akati we yasibule Alfred Malinga yenteekateeka awamu ne president waffe ssebo akwebaza engineer Lukwago nti mu nteekateeka eno eddoboozi bwe tujja ku lwa MDF Wakiso eyina eno consortium ey'abantu abatali bamu ku lwa Wakiso ffenna tweweeyo tubeere eddoboozi nga livugira wamu ogamba Wakiso yennyaffe agende mu maaso waliwo Namanya Robert ali Kitiko agenti nsaba ku namba z'amasimu esooka abaagala okusaba emirimu mu disitulikiti y'e Wakiso enamba gye balina okukubako mu nsonga zino ez'amakubo looza genda kwosomera ya prose oyo nga nanawa kumugamba engineer Kabuzi meya wa Makindye Ssaabagabo kuba Kitiko agwa mu ezo divisions esatu ezikola abazize ku lwa Wakiso olwaleero ekigambo ekisooka eri entity eya Makindye Ssaabagabo gyeri era ng'eyo libe ekkowe eritambulirwako bwe twali twayogedde nti tukwanaganya ne bannaffe abalala naye kati lwayo ekyandibadde ekyangu ennyo engineer ali in charge municipality ya Makindye Ssaabagabo atuukeyo town clerk wa Makindye Ssaabagabo atuukeyo oyo yakwanaganya obutereevu ne ttiimu eri eya Wakiso kuba kati oyo town clerk yamuli okumpi ow'Ekitiko era engineer Kabuzi yamuli okumpi nawankubadde ali mu kiseera kino ekyabyaki eky'ebyobufuzi ne ekiyitibwa ba town agent bayina mu kitundu kyewuwe omuluko ogwo gwagwamu mu division gyagwamu kijja kuba kyangu nnyo okusinga okumugamba nti Wakiso ffe mukwanaganya ffe tuli mu coordination ey'ebintu by'ekikanga kino kwe kumulaga awasookerwa wewa kati ow'Ekitiko ng'ali Makindye Ssaabagabo akeera bukeezi ne bw'atambuza ebigere atuuka ku ofiisi eza municipality oba za division then yagala okumanya ebisingawo ku lwa district akuba ku namba ki district mu ttulwa ki ey'e Wakiso ku nsonga zino ze tuliko kakati olwaleero district omuntu atuukirwako abeera ssentebe wa district awamu ne akulira abakozi mu Wakiso district oyo atambulirwako nnyo ku nsonga zino then abaddako abalala yebeera ttiimu ya MDF yekwanaganya ensonga n'omuntu owa bulijjo mu ttuluba eritali limu kanfuna essimu ng'omubiri wangi kama wange gyebalire ddala nkulameka webala okulambika ensonga n'omukulu mulamusizza nnyo erinnya Ssaalongo Ssekalala nga nsinzidde Butaaya
kakati nze omukulu nze mbadde mubuuza nti ku nsonga z'ayogeddeko eza Wakiso ajja mu Wakiso oba waliyo omulala ajjaawo okujja mu Kiso isse Kalala essimu gy'okubya ogitegedde n'ebyokwogerako obitegedde wangi kale katumalirize ono agambye nti mwami mukuba byasi nsaba ku namba yo otulagirire ku bitabo bye wawandiika bisangibwawa ako kwekukka sebo oyayagala okumbuuzaako okunyumya ng'omuntu eri 0756 4 8 0 ne 2 it is 0756 481 802. Okay. Ampulirize Marisoko. Era ekyo yanibadde nti nga nakutunuulira ebyebitabo ebyoludda olwayogerako kati program tuli mu kiseera ekyokwogerera MDF ku lwa Wakiso district projects ezo World Bank azetuteredde mu sente. Toyanziza nnyo toyanzege mwami waswa Kirumira Luka Ssentebe Nansa na Ganda ekyali kyabagemu bali kwogera bigambo era kwali awuliriza waswa Kirumira Luka mwami Mafali sibula batuliriza akadde kaweddeyo mpozi omukwana ganyasebera ku lwa district katusoke mwami Mafali asibule kubanga akadde kaweddeyo sibula batuliriza ora nyo mutestesi nga nsibula batuliriza njagala kulangira buli omu kusinga nnyo buli sector tugezeke kukolesa abantu abaturepresenting MDF kino ekiseera kutukirira oba wa boda oba taxi oba banking sector tegeera ana kurepresenting ku lukiiko lwa MDF oba ina ensonga yonna gy'owulira ng'oyagala kuwaayo gimuyisizeemu kubanga tubeera n'enkiiko buli kaseera tusooke kugituusa ate tuteese wamu tukulakulanya Wakese waffe. Okay, batulabire Olivia kwagala atuse n'amawulire ampuliriza program eyaliro bwetyo bwetambudde mwami Rubwama tugenda mawulire wow sabo webale nnyo webali eddala akaseera kano ke tubadde wano ku lw'enteekateeka ya district Wakiso ne ekowe lya MDF tubeebaza abo abakubye amasimu n'abo abawuliriza n'ekigambo kya byonna tuweeyo ettaka eryo lye tulina fuuti ezeetaagibwa tusobole okufuna Wakiso ennungamu ey'okulaakulanya kolasi n'ekigambo ky'obutale. Ampuliriza nkusibulidde wano wiikendi ennungi ngibaagaliza abagenda okusinza olunaku lw'ekya Ssabbiiti ennungi Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka